الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وجعله هدى وبشر للمؤمنين ومعجزة خالدة إلى يوم الدين ومحفوظة من التحريف والتبديل. قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الكرام، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله كما قال الله تعالى في محكم تنزيله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. atenderezebwa mulezi waffe nanyekutugabirira, tatendwa na bitendo byonna bya bunyomoofu wadde bimukakkanya. Tumutenda n'ebitendo ebyo byennyini byeyetenda nabyo oba ebyo byeyawa bannabbi be bamwogerengako nabyo. Kyova olaba bulijjo tugamba nti niwobanga onakuwadde otya Allah takuwanga ekyengera n'ovaamu ekigambo ekigamba nti ku luno avuddemu nanzijukira, oba omaze okukakasa ku Allah nti abadde yakwerabira. Allah bwabanga ena kyakuwadde nga kikusanyusizza nnyo, tomutenda n'ebitendo ebyo bimanyiddwa mu kutendebwa nabyo abantu, n'omugamba mwewuunye oyo maaso moogi. Oyinza okulira nga ayogedde ekigambo nti kirungi naye bw'omutaddeko ekitende ekitali kike. Tovangamu ekigambo n'oyogera ku Allah subhanahu wa ta'ala nti kembonyebonye ebbanga omwaka ogujja nze ngenda bivaamu, kubanga buli kitonde kyonna ekiri mbulamu obwensi ffenna tumaliriza twanjudde ewaani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kati atendebwa n'ebitendo ebyo byennyini byeyetenda nabyo oba byeyawa bannabbi okumutenda nabyo. Tuzaako okusaalira Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyatumwa eri umma eno, nga ne kibayita umma tukijjamu ebigambo bibiri. Waliwo kibayita ummatu da'awiyya ne ummatu ijabiyya. Ummatu da'awiyya be bantu bonna bemulaba mu nsi, kebabeerenga basiraamu, kebabeerenga si basiraamu, kebabeerenga beeru, kebabeerenga si beeru, kibayita ummatu da'awiyya. Nti buli gumulaba atambula mu nsi muno ku mulembe gw'omubaka okuba nga yajja nga Isa taliiwo, aba yatumwa era ng'avunaanwa ku sallallahu alaihi wasallam, kibayita ummatu da'awiyya. Ummatu ijabiyya be bano abatono abaavaamu ne bakkiriza omubaka abaayanukula, kibayita ummatu ijabiyya. Kyewuunyisa nti ku lunaku lw'enkomerero waliwo abatagenda kubanga baayanukula omubaka, abatali basiraamu, naye batuule mu kifo kyekimu mu muliro n'abo bennyini abaayanukula omubaka, kibayita ummatu ijabiyya. Era abasiraamu mwebali nga n'erinnya lyo ggwe gundi nga n'ebifaanani byo biraga nti oli musiraamu, ng'era ova mu famire ensiraamu, naye nga ku lunaku lw'enkomerero ogenda kutuula n'omuddu ataayanukula mubaka. Olw'ensonga abantu mwebali mu busiraamu ng'abaddu abo bashiriku. Songa ekyo Allah yakireeta era nti innahu man yushriku billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna. Ekigambo haramu kitegeeza nti Allah yaziyiza gy'oli tagenda kuwajja n'agenda kwokya. Kati umma tukitegeera emirundi ebiri. Bwe bagambanga umma, amagezi galeme bagendanga ku basiraamu bokka, kibayita umma. Waliwo kibayita ummatu da'awiyya, n'oyo atali musiraamu avunaanwa ku mubaka, kubanga bwe yajja tewaaliwo nabbi mulala.
erujja kusingana ebigambo bingi ng'omubaka alinganga nnyonnyola abasiraamu bakitegeere. Yabagamba nti nze ninganga omuzimbi eyazimba ennyumba eyo ng'enyirira nnyo n'alekawo ekituli waataateeka bulooka. Buli eyajjanga ku nnyumba eyo ng'agamba ennyumba nnungi naye bawo tebabakye baazibawo. N'abagamba nze ekyantumya mu bantu bwe mulaba mu nsi najja kuziba kituli kye mwalaba ekitaazibwa. Amakulu abakatoliki kibandyagadde okumanya ekikwata ku Allah, omweru kyandyagadde okumanya ekikwata ku Allah, omuddugavu yandyagadde okubaako kyamanya ekikwata ku Allah, kyekituli kye muwulira kyeyajja azibe. Era ensaala y'abeeru n'abaddugavu teyawukana. Era bwe babeera ku haramu abaali bagenzeyo teri njawulo ya mumpi na muwanvu wadde omweru n'omuddugavu, ekitegeeza yajja kuziba kituli kyakutegeera Allah. Olumu yagamba ng'ayagala kutegeeza nti yajjanga buli gwolaba atambula mu nsi avunaana ku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, n'agamba nti kamithli, ekifaananyi kyange kiringanga mithlu rajulun, ekifaananyi ky'omusajja allazi awqada naara, eyagenda n'akuma omuliro. Bwe yamala okukuma omuliro yali alowooza guyamba ye, bwe gwatandika okubumbujja ebikere, ebiwojjolo, obusanke n'ebintu ebitambula ne bisembera kumpi awali omuliro, yagenda okulaba omusajja agukumye nga tebyagala gugwamu. N'akwata ekigoye atandika okuwujja ng'aziyiza biri bireme kugwamu, alowooze nti biguddemu lwakubeera ye. N'agamba nze mu nsi muno ndiwo okukwata misipi gy'abantu baleme kugwa mu muliro, naye ndabirawo ng'abamu banneesikambuddeko nga baguguddemu be batamukkiriza. Olumu yagamba nti nze ninganga omuti ogulina ebibala naye nga wali yawanula, kati nga bw'ate ali wansi y'abaka sifudde yakutte mumpi oba akutte mweru oba akutte muddugavu, naye nze ndi waggulu nkasuka bibala. Bwe yajja aleeta obusiraamu ye tafudde yawulidde Peter, awulidde musiraamu, awulidde ani, ye ali ku muti ali mukuta bibala ayagala kwata. Liman arada an yashkura, ayagala mwebaza otegeere, waman arada an yakfura, ayagala muwakanye, ne wama lahu min qaral, talina kigambo kye mugenda kwekwata nga tugenze wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mu kigambo ekimu yagamba nze mu ummeeno olwategeeza bonna abali mu nsi eyampulirako nti najja kaabenga erinnya mpita Muhammadi naye nga yampulirako nga najja walamu yu'minu bi, n'atanzikiriza ngenda muwaako obujulizi ayokebwe mu maaso ga Allah, ekyali kitegeeza nti yatumwa abantu bonna. Tusaba Allah assa okusaasira n'emirembe ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olwaleero katuddemu omusomo gwaffe biidhnihi taala ogw'emabega gwe twalimu, oluvannyuma lw'abamu okugamba nti balina ensonga ze bataategeera. Omusomo gwe twalaba gugezaako tukubira omusingi ogw'abantu butya bwe tugenda okutaasibwa nga tugenze mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Twalaba aya ziri bbiri, aya emu eri mu sura eyitibwa Maryamu, aya ya 7 bwe twagamba nti Allah yagamba nti wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika khatiman maqdiya. Bwe yagenda mu maaso Allah yagamba thumma nunajji alladhina kafaru, thumma nunajji kafaru, tugenda kukiraba mu maaso awo. Thumma nunajji alladhina ttaqaw, olwo Allah atandika okujjamu abantu abamutya ng'alina wagenda obbateeka, kubanga mu maaso yagamba nti inna rabbaka labil mirswadi, alina wayimiridde Allah watulindidde, awo tutuuka wajjiramu bayagala. Kati wano mu aya akiraze nti thumma nunajji alladhina ttaqaw, olwo ngenda kujjamu abatya Allah, naye abasigadde mwenna bwe mugenda bwe twagala okulaba. Aye egamba nti wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika khatima maqdiya. Olunaku lw'enkomerero buli muntu yenna gwe mulaba atambula mbulamu obwensi, tulina olukuubo ffenna we tugenda okuyita, tulina ekifo we tugenda okutambulira, tulina ekkubo waatwagala, naye nga twolekera Allah waali.
tebigenda kubaamu kwebuzaabuza nti gundi mu ntaana tazze oba gundi ali mu mugongo, wabula tuyita mu lukuubo nga Allah ffenna atumanyi. bwe twalaba aya ey'okubiri eri mu ssula eyitibwa Hashiri, Allah bwe yagamba nti ya ayuha alladhina amanu ttaqullah, bantu mmwe mutye Allah, abanga abakkiriza mutye Allah. olwo agamba abakyala, agamba abasajja. naye bwe yamala okubagamba okutya Allah n'abagamba nti waltanzuru nafsin, bw'aba omuddu alina wazze ng'ali bw'omu yeetegereze nnyo, atunuulire nnyo maadha taksibu gada, kiki eŋŋenda omukola enkya. ne tugamba mu statement erimu ebintu bibiri. Allah olumu ategeeza kyagenda okukukola enkya mu kukutta. alina abaddu baatta n'abazinga, nojja n'osiŋŋaana omuddu ng'oyinza okulowooza nti kiro ze yali alina teziwera, naye nga bamuteeka ku minzaani kiro zeezo, naye ng'omuddu Allah amuzinze. omuddu abadde ateekayo emmere nga asobola ogimira ng'ayasaamiridde, kyebayita okuzinga n'okubikkula. n'osiŋŋaana omuddu abadde asobola okugenda emmanju ne yeetwala ng'engoye azoonoonyeemu, ali awo. n'osiŋŋaana omuddu abadde asobola okugaziya ebigere nga tebikyegatta. n'osiŋŋaana omuddu abadde asobola okwogera ng'ali awo ayasaamiridde, asiriikiridde, kwe kuzinga. Allah olumu aya yategeeza nti omuddu atunye kyeŋŋenda omumukola enkya, olumu aba ategeeza kuva mu ntaana tugende mu maaso ge, y'enkomerero. ne tugamba tutwale ebintu ebyo ebibiri obiteeke mu bwongo, kubanga byonna agenda bitukola. Allah agenda kututta, Allah agenda tuzuukiza. era ayatu nnyingi ng'akigamba n'omubaka. bwe yali agamba ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yamugamba ŋŋenda kutta. n'olumu yamugamba nti innaka mayitun wa innahum mayitun, Muhammadi oli mufu oba ŋŋenda kutta, n'abo bonna abakugoberera abali mu nsi ŋŋenda kubatta. mu aya ey'okubiri yaleeta statement nga Allah alinga ng'amusuubiza eby'omu maaso. Allah yamugamba nti afa immata, singa enkya bukeera enkya n'enkutta, awu kutira, oba malayika si yazze n'akutta, n'ensindika omutemu n'akutemula, malayika n'ayita omwo, n'ottibwa buttibwa, kwe kutemulwa. inqalabat ala aqabihim, abagoberezi bo banaakuva mu busiraamu bafuuka abalokole kubanga gw'ovuddewo. ago amawulire gaali galaga nti ajja kumutta, era yamala n'amutta. okumanya yafa nga taliiwo, Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yatugamba ekigambo ekyo bwe yajjanga mayiti eyina weeri, yagamba abasiraamu nti man kaana ya'budu Allah, omuntu yenna ali mu busiraamu ng'abuli mukulwa Allah, fa inna Allaha hayyu la yamuutu, Allah mulamu tafa. ne wa man kaana ya'budu Muhammada, ali mu busiraamu ng'obuli mukulwa Muhammad, fa inna Muhammada qad maata, Muhammad afudde, n'amubika. kati okufa okwogerwako weekuli, n'okuzuukira weekuli. kati mu aya eyo mwe tuba tugenda, Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba nti tulina we tugenda okuyita, abamanyi abamu Sheikh Uthaymeen agamba ekyo kibayita matinu jahannam. matinu jahannam hiya sirata kana walidu hakyategeeza olukuubo lwatugamba tuyina olukuubo, tuyina ekkubo ffenna waatwagala, ye matinu jahannam. naye twagamba nti matinu jahannam oba sirata eyo eyina ebiwaji 7. ebiwaji ebyo buli kiwaji kyesudde distance nnene, ne wakaana laha qararin, ate buli kiwaji kiyinako emabbali amalobo. amalobo ago geewuuba naye nga gali ma'muru ila Allah, gayina ebiragiro okuva ewa Allah, ng'okwewuuba kw'eddobo liyina gwe linoonya. abaddu tuva mu ntaana nga tusimbye layini, tutuuka ku stop off esooka awali ebiwaji ebikutte kye bayita matinu jahannamu ye sirata kwe tutambulira, nga stop off eyo omulimo gwayo waliwo bamalayika. oyina byoteekwa okumala okwansalinga ku stop off eyo, n'olyoka oyitewo ogende ku stop off ey'okubiri omalize ogende gy'ogenda. naye yagamba nti empagi esooka omuddu yenna eyafa nga toyina shahada butogenda kuvaawo. abasiraamu mwemuli nga mulina irizi, abasiraamu mwemuli ng'olina essabo,
abasiraamu mwemulinga gwogaba oluzaalo, abasiraamu mwemulinga gwokuula essubi ly'essabo ng'era mu famire bakumanyi kawalya gwotwala essubi ate ne mubaamu kigongo nga gwoteekamu amazzi mu ndeku ng'ebbanga ly'omaze gwe mulimu gwokola ewammwe. Awo oyagala toyagala togenda kuvaawo, kubanga yagamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti man ta'allaka tamima fakad ashraka au fakad kafala. Omuntu yenna atambula mu nsi ng'olina irizi, oyinza okuba ogiina mu ppule ng'ogikwekanga naye mukazi wo tagimanyi, oyinza okuba ng'emanyiddwa n'ewammwe nga buli mwaka mugizza bujja ne bakuteeramu eddagala erirala, eyinza okuba irizi nga si gy'oyina nga baakuteera ddagala mwanda paati mwe baalitungira. Allah agenda kwogeraawo ne bonaasala n'ogenda ku haramu n'ofiira eyo. Abaddu mwemali ta'allaka tamima bagamba irizi, amagezi gabagamba ku irizi bayinza okuba nga bategeeza ekikwanso oba nga bategeeza ennusu oba ekisumuluzo kyewateeka mu bulago bw'omwana aleme kwekanga, oli mulogo, kyewaita ta'allaka tamima. Omukyala yenna awangaala mu maka ng'okimanyi oyina eddagala ly'olungira omusajja, sengaawo yalikuwa lyakuyambako omusajja kwagala, ne bw'oba oyenze tebagoba, oba omusajja bw'ayenda alogootana nga lyeddagala eryo ly'oyina, awo Allah wagenda okwokera ne bw'onaafa ng'oyina jiribaabu ng'oyambala bbiri nga tezona za bbulaaka, kubanga yagamba nti fahsinu ilayi faj'alu lahu malabisu taqwa, mwambalire Allah bakyala mu ebyambalo ebisinza Allah, engoye zasinga obbaagala mu muweesa ekitiibwa mumwambalire engoye eza bbulaaka, ne bw'oliba osaalira mu jiribaabu nga ya bbulaaka naye ng'oli musiriku Allah agenda kwokya, so nga ate mwemuli eyo empagi tovaawo. Abasiraamu mwemuli ng'omwana w'omukulu wagenda waseeka kawere ewakiso, bwe twogera ku mulogo wammwe oyo muyomba, naye ng'ekyo kika mu bika by'obulogo Allah byagenda okuvunaana, kubanga enkola ya seeka wammwe terina njawulo ne paasita Kakande. Abantu abayita lwakuna buli omu n'aleeta ensonga ze, n'ajja n'abayitamu n'atwala obupapula n'abawa salaamu n'abawadduwa eyawamu, abamu ne mugwa ne mugayita amajinne, era n'alekanga ayombye nti mundeetera ebizibu byammwe ne mbonaabona nabyo, mulekangawo ssente nga zimala, naye ng'omubaka yabagamba nti wabtagu ilaihi lwasiira, Allah wammwe abagambye mutegeere ekkubo eri batuuse wa Allah. Kubo ki? Musaale ekiro, musaddaake, musibe Ramadan, ago makubo gabatuuse wa Allah. N'olumu n'agamba bassamu nti kul hadhihi sabiila, mujje mbalage Allah ekkubo lyampadde, lyali kkubo ki? Faj'alu lahu, mutandike okukola ebyo Allah byabaagalako. Abajja mu bushiriku mugende waseekawo museekawo malunansana ku masitoowa nga mugenze kusabayo mwana gwatazaala bawala gy'ogenda ne bakuwa eddagala ozunga nalyo n'abamu musaala nalyo, oli mulogo ne seekawo mulogo, kubanga yakugamba Allah subhanahu wa ta'ala nti lillahi ma fi samawati wa ma fi lardi, ebiri mu ggulu ne mu nsi byange, naye ga yakhluqu ma yasha, bwe mba ntonda mu bantu ntonda nga bwe mba njagadde. N'atugamba nti yahabu liman yashau inasa wa yahabu liman yashau dhukuru, waliwo famire baawa abawala nga togenda kuzaala ku mulenzi mpaka lw'olifa, ne wabaawo gwawo omulenzi nga togenda kuzaala ku muwala mpaka lw'olifa, aw yuzawijuhum dhukurana wa inasa. Kati bw'ogenda yakuwa omwana omuwala oli mulogo, awo togenda kuvaawo, eyo mpaji emu. Tujje ku mpaji ey'okubiri awali ekigambo kiyitibwa sakaru. Buli yenna ayina esswala nga tezaawera, oba eyasaala esswala ng'ozisaala nga bw'oyagala, oba osaala nga by'osaala tobimanyi, eyo empagi togenda kuvaawo. Kyekikwata eddobo lyewuuba ne likwata ndikusuula. Ebiwaje ebyo ebyogerwako mwe muli kye bayita horo structure, muhtanu dukhulu, mwewakuyingiza n'ogwa mu kituli ekyo wansi mpaka mu muliro. N'olumu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eri asomesa abasiraamu ekintu ne kikuba nnyo ne kikanga abasiraamu, n'ababuuza nti ekikubye mukitegedde, ne bamugamba nti nedda. N'abagamba nti haadha hajarun, eryo nno jjinja lyateebwa emabega emyaka 10 ne liteekebwa mu mpaji emu, empaji z'omu muliro. Olwaleero lwe lituuse wansi ku ntobo y'omuliro, bakuteeka mu mpaji eyo bakusuulayo. Ne tujja ku mpaji ey'okusatu.
ne tujja ku yokuna mpaka ku mpagi ey'omusanvu. Eyo empagi ey'omusanvu ne bagamba we tugenda okusasuligana amabanja. Naye empagi ezo si ze twagala olwaleero. Mukwano gwa nabbi gwe bayita Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu yagamba nti thalathatun, abantu basatu la tara a'yunuhum an-nar, amaaso gaabwe tegagenda kutegeeraawo, tegagenda kutegeera muliro, tegagenda kutegeera kye bayita siraata. Agwe twagalamu kubanga abantu bayita ku siraata mu mpita ssatu. Waliwo abaddu abayitawo nga tategedde nti abadde na ku siraata nga lumamyo, mwe muli ba ambiya, mwe muli ba sahabi, mwe manyi abalongoofu. Ne wabawo omuddu ayitawo ng'ayavula, ebigere bye biri ku wansi n'ebibatu bikutte wansi, agende ng'omuliro gumwokya, ajja amagulu ge n'amaviivi n'ebibatu bijje, aba ali ku mpagi esembayo, Allah amutaasa omuliro agusomoke era agambe Allah nti alhamdulillahi allazi najjani minka, Allah nkwebaza ontaasizza olubabu lw'omuliro ogwo ŋŋenze ng'agenze naye ng'ate ayidde. Ne wabawo abaddu agenda okuyita ku mpagi esooka ajje ku yookubiri naye nga ku yookusatu tagenda kuvaawo, ze mpita za siraata ssatu. Naye omu ku muntu gwe twagala ayinza okuba nga ggwe obanga wano toliiwo agenda okwanguyirwa olunaku olwo era oyitaawo ng'oyanguyiddwa. Yagamba nti aynun baqat min khashiyatillah, yenna yali akaabye ku maziga ng'ojjukidde otidde ku bintu by'okola nawe gye tugenda. Abalongoofu abaatusooka, omusajja omu yagamba ekigambo ayitibwa Sheikh Hamdan al-Aula, naga nti omuntu bw'abeera mu bulamu obw'ensi yeebuuzenga ebintu bisatu, ate tatawaananga kunoonya ansa, era bw'obyebuuzanga ne ansa ozeewa. Bw'otuulangawo weebuuzanga navaawa, era ansa gyenoonyeze. Era weebuuze bwenva wano ndagawa, era ansa gyewe. Weebuuzanga ekibuuzo ekyokusatu, ne lwaki najja wano, era ne ansa gyewe. Kubanga buli gw'olaba ali mu nsi ayina gye yava, ate buli gw'olaba ali mu nsi oyina gy'ogenda, naye tetumanyi ogenda nkya oba oli wa leero. Ate buli kitonde ekiri mu nsi kiyina gye kyava, naawe omanyiyo kubanga wali toyambala bw'otyo, waliko ebiseera ewannyoko nga n'empale togiyina, kati ojja oyambadde okkiriza bulungi nti olina gy'ogenda, naye gy'ogenda wayinza okuba wokaaba amaziga oba woganyirwa, kati kyobeerawo ng'okimanyi, era ansa gyewe. Ne n'agamba nti aynun baqat min khashyatillah, omuntu yenna eri atuddeko awo ng'ali bw'omu, ali mu buliri bwe, otambula oli mu banno n'ojjukira kasasiro gw'ozza okola mwene ensi n'otandika okukaaba amaziga ng'otegedde bw'akutwala oyinza obutawona. Bonna agenda mu ssuula eyitibwa Mudaththir, Allah yatuuka tugamba nti ala alkafirina ghayru yasiru, bantu mmwe kamba buulire mufe mu bulamu obw'ensi, naye gwe banaasaalira n'ojja mu ntaana ewange si wangu. Nedharni waman khalaqtu wahida, yamaliza agambye nti mundekere omuntu namutonda bw'omu ajja kundaba. Bonna agenda mu ssuula eyitibwa Nahli, aya y'ekikumi Allah yagamba nti yawma ta'ati kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Mujjukire olunaku lwe mugenda okujja gyendi nga buli omu yeerwanako yekka. Kwolwo olunaku lwe ŋŋenda okusasula buli muntu kye yakola, sigenda kukweka kantuko ne bwe kalibanga katono. Eyo aya eri mu sura eyitibwa Nahli, aya 10:11. Eyo aya bwekulema okutegeera, genda mu ssuula eyitibwa Luqman, aya ya 32. Allah agamba nti ya ayyuha nnaasu, bantu mmwe ittaqullah, mutye Allah, ne wakhshaw yawman, mutye nnyo olunaku la yajizu walidun aw waladihi, lwesi tagenda kukkiriza muzadde kuyamba mwana we, wala mawludin huwa jaza aw waladihi shay'a, nga sikkiriza mwana kuyamba kitaawe.
yamaliza agambye nti inna wa'ada Allahi haqqu, ekyo kyembagambye ngenda kikola kyamazima, olunaku olwo gyeruli. Fala tagurannakum alhayatu dunya, bwobanga otambula mu nsi weegendereze, obulamu bw'ensi bwomalangamu. Wala yagurannakum billahi algharur, eyo aya eri mu sura eyitibwa Luqman. Eyo aya weekulema okutegeera nti wa Allah si wangu, genda osome aya egamba nti yawma yafirru almar'u min akhi, muti olunaku lwetugenda wa Allah nga Allah takkiriza muntu kuyamba ku muganda we, wa ummihi nga Allah takkiriza maama kuyamba mwana we, wa abi Allah nga takkiriza taata kulya na mukyala we, nebyamaze yagamba n'abaana n'ab'emikwano nabo nga sibakkiriza kweriraana. Lwaki? yawmaidhin likulli mri'i minhum yawmaidhin ku lunaku olwo likulli mri'i minhum sha'anun yughni, olwo buli omu nga yeerwanako yekka. Eyo aya bwekulema okutegeera ng'olowooza ojja kugenda ne muganda mu maaso ga Allah atusimbisa layini weesibe ku nnyoko, genda mu saiti wa Ali Ibrahim. Abantu bangi bali mu nsi nga bakola haramu, ng'amagezi gabagamba ajja kujuliza kitaawe. Ogenda mu lumba okwalya n'ogulira omwenga abakulu b'ekika abatali basiraamu, ng'amagezi gagamba taata yalemeddeko. Allah yagamba nti inna kunna lakum tabaa, mujja mu maaso ga Allah mugambe Allah, nga Allah abawulira bulungi nnyo, mugambe abantu abo twali mu nsi gwe wampita n'onkoza bino. Fahal antum mughnuna anna min adhabi llahi min shay'in, Allah alamudde agenda kunjo ina kyomugamba tugendewo, nenga gw'obigamba aganudde amaaso talina mpale, talina kyagenda kuyamba. Kati atugamba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nti wali otuddekaawo n'ojjukira amazambi gozookola n'ekasasirowo n'okaaba ku maziga ng'olowoozezza we gye tugenda, wali okaabye ku ziga. Oba oliawo Allah n'atunuulira amaziga gaabo n'akwanguyiza olunaku luli, oba n'akuggyako haramu oyo. Wabula buli kye boogera oseka, n'emu aya emu Allah yakireeta, era bwe basomerwa aya zaffe olwo wakola ku haramu waabwe baba bwetuka enseko ne baseka. Yagamba nti watadhakun wala tabukun, ne muddamu kuseka ne mugaana okukaaba, wa antum samidun, n'abamu ne mukuba obuyimba nga mugezaako okujereegerera ebibagambiddwa. Omuddu baaziina n'oyongeza leediyo kubanga Ronald Mayinja yakatandika, esswala etandika n'oyongeza omupiira kubanga teguviikako. watadhakuna wala tabukun wa antum sabidun, yagamba fasjudu lillah, singa muyina amagezi mwandivunnamye nnyo, wa'budu ate munsinze nnyo. Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bw'osoma Kulaani eyo n'okebera enkaaba z'omusajja oyo, wandibadde okaabira mu nkaaba ze, naawe n'okaaba olw'ebyo. Ekimukaabye bw'okikebera bibuuzo bimubuuzibwa, kubanga yayita muwala we gwazaalira ddala gwe bayita Fatima, ng'abaana be bamuweddeko asigazza omwana omu, n'amugamba baako kyonsaba nkikuwe nga ndi mulamu, gye tugenda sigenda kukuyamba. Oyo gwagamba ayitibwa shafaatul azma, yagenda okuwolereza abantu. Oyo gwagamba amusabe agamba mwana we, si mwana wa muganda we. Musula eyitibwa Nabai, Abubakar akaaba n'atobya ekkanzu ye, Abubakari n'ajja n'ayimirira ku sayidi ye eya ddyo, Usmaani n'amudda mu mugongo n'amwesigama nga takyasobola kuyimirira, akaabye anakuwadde ajula kugwa. Asomye ayati yawma yunfakhu fi ssuuri fata'tuuna afwaja, mujjukiranga nnyo olunaku Allah lwagenda okuwa oda bafuuwe eŋŋombe, abantu mwenna muggyibwe mu ntaana mutwalibwe wa Allah waffe nga tuli mu bibinja bya njawulo, ng'ate byonna ayagala kubyokya. Bwe yasoma ayo yakaaba amaziga. Abubakari n'amulemerako radiyallahu anhu annyonnyole lwaki akaabye era bibinja ki ebiri mu aya eyo. Agenda okubireeta nga bw'obiwulira alina amagezi naawe okaaba. Nagamba nti wa ba'duhum ala suratul qirda
waliwo abasiraamu Allah baŋŋambye bajja mu ntaana nga bafudde enkobo b'enkima naye nga baasiba ramadaani nga bahaaji وبعضهم على سورة الخنازير ولو بسمع الله بعد تانغ عليه سيمون بيزي نينغو مدو يلي متبليجي مرونجي وبعضهم صم بكم عمي فهم لا يأكلون ولو بسمع الله بعد تانغ تيوغيرا تلابا تولد تتغيرا وبعضهم عمي ولو ردوا رجانغ الله غزمي ماسو نبوا يوغيرا مصر طه ومن أعرض عن ذكري فإنا له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى نقمت وبعضهم أشد نتنا من الجيفة والواب السلام بابا مونتانا بابا نازا بلونجي بابا أمبزا نينغا بابا مونتانا ونيا تماني مرامبو نقمت وبعضهم والواب الله باليتانا بجا مونتانا يلبسهم من قطلان سابغة لا سقط بجلودهم نقا الله بامبزيبي كوي بيبا مقولا سمسانوس نقا يكدبا كابا نقمت وبعضهم ولو الله باليتانا بجا مونتانا يمضغون على سنتهم نقا فد يولو لمي لما كاما سلا نومساي كالوعابا نقا ييكا نينغو لمسلام نقمت وبعضهم ولو السلام الله باليتاكل نقل لي ما لهم من قتلان مقطعة أيديهم وأرجلهم الله رجي كما قلقا وتقريكو الله رجي كما كنت تجريكو أعتنك بتكوك تامرة وينوى الله نقمت وبعضهم منكسون رؤوسهم فوق أرجلهم والله السلام الله باليتانكو ومتقوى تبداول يا كبينا نقمت دباتي وانسيري وقلوا يصحبون عليها الملائكة نقبا ملائكة وقت بسكا نقاتوا المسلام بيامرا بانتوا ويكابا أكابي لموي nayogera haramu gwe muli bamwakola lwaki mugenda kujja bwe mutyo n'akaaba gwosobola okukaaba ng'olidde aya eyo akaabira aya eri mu Sayyidatu Nisa aya eya41 Allah bwe yagamba fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahid wa ji'na bika ala haula'i shahida buli babutya Allah aleeta enkomerero buli nabbi aleeta abantu be Muhammad bakuleete gwe ng'ensi yonna ogyetisse yakaaba Fudayl ibn Riyad bw'omukebera oyo tabi'i agamba sahaba yasoma lumu n'alaga ebintu ebyakaabye Fudayl agamba nti sahaba yamuwuliranga agamba sallallahu alaihi wasallam yakaaba byakaaba ng'akaabira Qur'ani nange okukaaba kwange nakukoppa mu Qur'ani aba agenda kufa musajja mukulu oyo budde bwa kiro n'abaako ebintu byalowooza nga biri mu Qur'ani n'akaaba amaziga gwe tosobola kukaaba obulwadde bumuluma ali mu nnyumba bw'omu abantu bwe bali mu bisenge birala bagenda okulira omulanga n'agamba muyite neiba gwe bayita Hasan al-Basri ne bamuleeta n'amugamba muganda wange ekinkabya ensonga ziri ezi zonna ziri mu Qur'ani n'agamba nti amilatun nasiba tasula naaran hamiya Allah anyumye agamba mbu tukola nnyo naye agenda kutwokya kyekinkabiza amaziga abasiraamu musaala nnyo naye Allah agenda kutwokya kubanga gwe tekikugaana kusaala nga ne kondomu zze nazo ojja mu maaso ga Allah okusaala ng'oyambala tishaati ya kondomu tekikugaana kujja kusaala nga wasibye omupiira gwa leero ogw'ekiro olina akapapula kaka ovo olina kaawoze kusaala mwina Ramadani nyingi okusinga omubaka bagenda kubookya amilatun nasiba tasla naran hamiya mukola nnyo naye tugenda mu muliro eyo aya nemukaabya namugamba aya eyokubiri enkaabya Allah yagamba nti kullama khabat zidnahum sa'ira omuliro ogwo gugenda kukumwa gubumbujje Allah agenda kubeera waali ng'agulaba bwe gunaggwamu amaanyi Allah agenda kwesitula alagira omuliro guddemu gubumbujje tabi abuuza baliddamu okugukuma muli baamu maama oba nze ndi baamu ne mukyala wange gwe bwe weerabaawo n'ebirevu oligamba bali kukuma ng'oliwa ku kyalo kwoli gwosinga obwamalaaya teriyo mubbi akusinga gy'osula n'omwana w'omukulu wamufumbiza waatali musiraamu oyagala ssente buli haramu gwolaba gwolya obye ssente ozimaze ku bantu baliddemu okukuma omuliro nga gwoliwa bw'okendeeza engoye n'otambula kimukaabya n'aleeta ensonga ye eyokusatu
naga nti inna allaha qabda fil ardi qabdatayn, allah lumu yakwata omukono gwe wansi n'ayolemba tubbiri, mukono gwe ogwa ddyo n'ogwa kkono, n'agamba nti haulai min ahli ljanna fa inni la ubari, bano banyina mu ddyo bonna ŋŋenda bawejjana sifaayo n'ayiwa. N'agamba nti haulai min ahli nnaar, bano banyina mu kkono bonna ŋŋenda kubookya n'ayiwa, naga sifaayo. Tabi abuuza nti ku sayidi ezebbiri nali sayidi ki? Gwe bw'otambulanga bwe weeraba n'essala ze waasaddeko n'abantu be wasse, amagezi gaggamba Allah bwe yayoola waliwa. Oli akaaba ajjukidde ebyo, gw'olina lw'osobola okukaaba ng'ojjukidde essala eyakuyitako ng'oli mupiira, okaabira emitwalo gy'abiri gye wasiba lisiiti n'efa, otidde nti Allah ayinza ogikulaga naye Allah tegyatuuka ne gifiira eyo. Wasiba buzaspo n'olwakantala zaspo n'oleeta kasimpasa n'ossaako Fenerbahce, kwaliko Celtic, walinako Mase, walina Southampton, walina Wigan, walinako Charlton, walinako Man U, waliko Southampton, n'oleeta Wigan omuto, n'oleeta Barcelona, waliko Atletico Madrid, walinako Menzi, byonna ne bifa n'ogakaaba amaziga. Osobola okujjukira ssente zo nti Allah gye zikulaga, towanga Allah mutwalo eyo gye zaafiira, okaaba eziga. Mukazi wayina wadda n'akaaba amaziga ng'akitegedde nti Allah agenda mulaga abaana abali mu maka g'omusajja nga sibabe, kye kimukaabya, naye akaaba lwakuba nti omugaseeko. Olina lwadda n'okaabira ente zemutta zoleeta ku mmotoka ng'oziwanisa ebigere, ente nejja ng'ewunze n'egwa wansi. Oli myaka 4 watandika okusala nga kitaawo yakafa, watandikira Kyendera n'ojja e Kampala, ogenda myaka 20 ng'osala nti otidde nti Allah ayinza okuleeta ente zo n'ozisasula. Baziwa omwenge g'oganudde amaaso ze zikaabya. Okaabira bw'amalaaya bw'okoze nga bw'oleeta taatawo ne jjajjaawo abakazi be baayendako obakubisaamu emirundi ena, naye bakuwa baasi ya goloba ogijjuza n'abamu tabamanyi mannya, be bakaabya. Noddaawo n'okaaba ezziga ng'otidde nti Allah agenda bakulaga bonna, okaaba ezziga. Maama we asobola okukaaba ng'ategedde obulogo bwe yakola omwakitaawo, nga naawe essabo ly'olina lyalira ennyoko gw'olirabirira, kye kikaabya ezziga. Okaabira bw'amalaaya bw'okoze nga wayenda ku mukyala ne ssenga we n'omuzaalamu omwana, ng'era omwana w'omukulu omwana ali mu ssengaawo, kye kikaabya. Nga nabbi yagamba nti mal'uun man jamaa ma'ahu fi lahmi luqtayn, Allah agenda kubookya mmwe abaseko n'ekikolimu, mmwe abateeka amaziga mmwe agazaalamu n'abaana y'abooluganda ababiri. Osobola okukaaba, okaabira butemu bw'okoze nga buli muntu afa omulinako omukono, kubanga mubaamu abasiraamu nga gwe mulimo gwammwe. Seeka Abudukalimu eyamutta yamuwa salaamu n'amaliriza ng'ayisa abayina emmundu, olina wodda n'okaaba amaziga ng'okimanyi nti Seeka Abudukalimu ajja kubanja, kye kikaabya. Gwe wakasisi asaalira wano osobola okukaaba ku maziga ng'otegedde nti Allah ayinza okukuleetera abantu b'oku mukwano ennyaanya ze wabbanga, n'akulaga ennyaanya, n'akulaga entula, n'akulaga kawo, n'akulaga ebintu by'okuŋŋaanya, ne Ramadaani bye walyanga, okaaba ku maziga. Naga nti aynun baqat min khashyatillah, abalongoofu abaatusooka nga ne nabbi mwali baatyanga nnyo nga bakaaba nga bategedde gwe gye tugenda. Naga nti walisaanan dhaakira, omuddu ow'okubiri agenda okwanguyirwa awantu we tugenda awo ye muddu yenna abeeza Allah ku lulimi lwe n'amwekwatako, kubanga ye mutuufu w'okubeera ku lusegere. Tabi omu yagamba Allah abakuba na kifaananyi kye twandikubiriza abasiraamu bakyambale, oyo mutuufu waakulanga ensi yonna emutegeere. Bwe bakuba emigere bakubira ku beesige, basemba okukumenya omukono bakumenyera ku lukwago, lukwago agira okwettanga bamenya owino, tasobola kwettanga bamenya omuzikiti mu lubiri, gwokaabira ki? Abiriga yabagamba nti nanda paati gyakozesa munda ya yero, oyo abakubanga yalina ekifaananyi twandimwambalidde ensi yonna emumanye, gwe muvunnamire ya Allah wammwe. Lisaanan dhaakira, osobola omwogerako ne sikwadi yasene ekuli wano, era amagezi mwenna gabali ku mupiira gwa kiro, era omusomo ne gulaana ne guyingira essatu muyomba,
kubanga oyagala kutegeera bungereza gyowagira eyiseemu ate wasibye ovolo bobe nakwata ge magezi we gali naye oweza aya 5 zonna nga ziri mu Kurani naye olina sikwadi yasano yonna era omanyi nti wenga bwe yagenze bwe yabawadde omumanyi era oli mu nnaku nti kosiri ne bwatadda newiisi yanaagenda tekaseeka ndi mugumu tiimu ojja kutereera naye toli mugumu butamanya aya zootategeera naye bakulonda oyaziine wano oyomba nti oli musajja mukulu baleme kukuswaliza mu bantu naye bakukubira simu ng'olina wooli n'oyiwa sikwadi nga gy'oli nti sikwadi eri mu Kurani tulina Lamuze tulina Kazola tulina Oziri Pamatasaka tulina Kosirini tulina Peter Cheke nga kunalesa omuteebi muganda wasengaawo egwaleese oba ali mu Kurani lisana mudhakira omanyi nyo Allah ebigambo ebyo mukwano gwa nabbi omusomi wa Kurani gwe bayita Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu beyakubiriza abasiraamu mulundi ogunajja tujja kulaba paati ez'okubiri ezisigadde tusobole okutegeera bannaffe abo nsonga ki ezaabaweebwa naffe tuzikwate ezigenda okutwanguza kye bayita siraafa biidhinihi taala. Hayakumullah wa jazakumullahu khaira. abalina ku ssente muleete, abalina ku ssente mukwateko muleete tufune emitwalo 8 tujja kukomaawo biidhinihi taala. eyo aya eri mu sura eyitibwa Maryam, Allah nga atukakasa nti bwe tugenda okuyita weewali kye bayita matinu jahannam. ekyo buli ali bulamu obwensi beera wekyo ng'okimanyi awo fenna we tugenda okuyita